Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom. Kasitola banga nzene constitution nga njikutte wenti omanya nti ate ensonga zetugendamu zibayite ensonga z'essemasonga enkukunavu ennyo zetwetaaga okubeera nga tumanya yenzedde ni abatuusako ensonga z'essemasonga olunaku lw'olwaleero ku nkya olunaku olwaleero omuvubuka amanyikiddwa nga Okanya Sam oba Summy owa the Mighty Family onabadde ku mitimbagano ennaku zonna eziyise ng'akaabira obuyambi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. N'obujjanjabi we yatuuka n'okuggwamu amaanyi n'ayogerera ekibiina kya NUP amafuukuule kyalwadde kyasisinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe kya National Unity Platform era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amukwatira akavangata k'ensimbi n'amugamba kaako kagende kakuyambeko mu kwejjanjaba n'okulwanirira obulamu bwo. Bingi ebibaddewo era ebyogeddwa ngenda bbanga ate imbikuwa kakati nno Munakibiina kya National Unity Platform waleere mu bitundu by'Embarara agenze maaso n'okubeera nga ab'ebyokwerinda bamuwamma ne bamutwala. Mpaawo n'omuwamanyi wawe bamutute ekimutwazizza kumusanga na kizindaalo ng'agamba abantu beegatte ku kibiina kya National Unity Platform. Awo nno Ssemateeka we tumunoonyereza atubuulire biki byayogera ate Sheikh Kamyuka naye ayongedde okuta akaka lwaki era asinziridde ku ki byonna mbikuleetedde nkutegeezeza nti yenze Uncle Denny obadde ni ku Beyond the newsroom kwe mukutukuoli njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'egiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku research nomo asobola okubeera ng'agifuna because it's a crucial information. Njagala okubeera nga nkusaba gwatannatwegattako mu butongole obe ng'osubscribinga kona mukagamba subscribe bw'omala okone wali mukade okajje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Ate era nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe omujja ogwadde ni exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo link gitappingemuko gukutwale butereevu nnyo nnyini ddala awo. Njagala nsooka enkuwa ebigambo bino bya Sheikh Kamyuka owulirize sooka obiwulirize. Njagala kusinziira ku NTV wano okutegeeza abantu bano ba mirundi 3 mu bufunze nnyo. Temusobola kuteekateeka kalulu k'amazima ne bwenkanya nga temwatuwa final results z'akalulu akakola ki akalimu okutta abantu abayitirivu akalimu okuwamba nga nakati abantu balakinga famire zaabwe tebamanyi malaalo mu makomera abantu baabwe tebaliiyo okitegedde nga ne bannaffe oba oli abayita Religious Council olwaleero nga bwebatuuzaawo ne bagamba nti kyo kino mwakikola mutya kubanga nze mbeera bano waba Bishop sitera nnyo gendayo kweni bati kweni UP naye mbeera ngoberera ti NUP babanja abantu baabwe 18 kabuli zaabwe tebaziraba ne makomera tebakola ki tebaliiyo. NUP erakinga abantu basukka 1400 bali mu makomera. NUP n'olwabyo bakyagiwamba mbadde nzijjawo mu mwana avuga mu motoka ne screening nga waliwo abejjinja beekubira simba postings omwana eyambadde ovule myufu bamuwambye kati byabakama ne Religious Council nga mwamusinkanye n'abategeeza nti ate kano kengenda okuteekateeka kagenda okuba kasufu kabuze emyezi emeka eno bawamba kati kyenandisuubidde ekyamangu kyenjagala nsabire ku NTV wano mu bwangu bw'ekitalo ffe nga bannaddiini pano eno n'abakakiiko k'ebyokulonda tufune toko show eri open ngekakasa bannansi one honorable byabakama asooka awandiikira ebitongole by'ebyokwerinda byonna kwebbaluwa y'enkulu nge asaba Simon Mugenyi byabakama nsaba nga sinnaba kuteekateeka kalulu kaddako ebiri mu mawulire ebiraga nti waliwo abawambibwa n'abalala abatannakwatwalibwa mu makooti n'ebirala nga bavunaanyizibwa emisango gya byabufuzi abo bonga sinaba kuteekateeka kalulu kano basooke bateebwe era Simon Mugenyi byabakama ne bakamishona be
bavuge motoka direct bagende wa president Museveni boogere bokka nga tewali muntu mulala babyakulonda na president aveeyo kuba constitution emu rights aveeyo agenti bannenge abaana bonna abaakwatibwa nga misango gya byabufuzi abali mu kooti nsaba kooti eyanguyirize mangu okubuuliriza ku misango gyabwe abatana bakukwatibwa kutwalibwa mu kooti ekyo president obuyinza mbuyina bonna bakole ki tugende mu kalulu 226 nga buli side eri happy ne side mugenda mu kalulu side eno eri kuziika buli lunaku ate side eno yo eyongera nakulaga lyanyi nalabyawo honorable Balam nga ina ka video yabadde alina omusango kale gwe bamutwalidde nakola mu statement eyanyiizizza bakutwalidde omusango nti ono yakola defilement ku mukyala gwe minister nova enoga nti bwaba yagikola genda omugambe ngenda mulopewa General Muhoozi takimenti General Muhoozi alina basement erimu ne SC yagigulyako ne drone ezino n'abantu abafanaganako bwe batu imagine you a minister wakitegete abantu bakwetaaga mu statement egenda okubawa confidence okumanya nti nabo we batudde bagenda mu kalulu badiringa nawe minister oyine kinyenjawulo kyogenda okuteekawo so nze nja kusaba busabye nti nga tugenda mu kalulu kano ebigambo bya Sheikh Kamyuka tugenda bitema mpola mubadde n'ebibuuzo bingi era nga bangi beebuuza why is it that religious leaders engage themselves in political matters? Here is the answer. Nti mubadde n'ebibuuzo bingi bye mwebuuza era nga ebibuuzo ebimu ku ebyo lwaki baneeno bannaddiini beenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi. Omanye baganda bagamba nti tebinkwatako byatuuka we bimukwatirako. Kakati akunnyonnyola agamba nti kituufu naffe tetwandyagadde byenyigiramu era nga tulaba byabakama nga asinkana ne Inter-Religious Council akakiiko akagatta bannanzikiriziganya awamu aka Inter-Religious Council era nga abategeeza nga bwagenda okutegeka akalulu akalungi ennyo akalimu obwenkanya agamba under which grounds nga waliwo abali mu kkaaba waliwo abali mu kuziika abaana baabwe nga waliwo n'abantu abateekebwa nga Bakibalama John Bosco abaatwalibwa mu makomera nga naguno gwaka tebalabikako. Kamyuka abuuza under which grounds zogenda okututeerawo okugamba nti kano keŋŋendamu kakagenda kubeera free and fair ate nga tulaba abantu abalala bongera batwala. Unfortunately wetwogerera leero omwana Mbarara yawambiddwa n'atwalibwa just okukwata muzindalo kwogera ku National Unity Platform ng'ali mu Mbarara ne guba omusango ogw'amaanyi era omusango ogwa naggomola era ono agamba nti byabakama bw'abamaliriza agenda ayogere ne General Museveni kubanga constitution yeeno emuwa olukusa nga president okubeera nga akola ki okubeera nga asobola okulagira abateebwa ne bateebwa. Yenze ddene tuli ku BTN Media video gisooka gimpere like kati ebigambo bino mbwe mbitadde wansi oba okuba nga byongerezaako njagala nkuwe video eno olaba omuvubuka ono Mbarara engeri gye bamukuttemu. Omuvubuka abadde akutte ekizindaalo nga agenda preachinga enjiri ya NUP era nga bagamba mwegatte ku National Unity Platform olonde NUP no blah blah and blah blah. Poliisi evudde eri nejja nemuyoola ne bamusaka bangali ne bamutwala. Kakati musango ki ogukwasizza omuvubuka oyo? Era gwe ng'ogamba gwe byabakamera ogenda tegeka akalulu nga kali free and fair nga bano bo babali bagundi bagashumba simanya be bayita abanyarwanda baintroducinze gundi yaabwe nti fenna abanyarwanda tuwe Museveni akalulu era bapreachinga gospel yaabwe bulungi eya NRM. Ssemateeka wa Uganda bw'otunulira ssemateeka ono okuvira ddala ku 1995 atike ya 29 tugende ku clause 1 ayigambe etya every person shall have the right to
Clause A. Freedom of speech and expression, which shall include freedom of the press and other media. Sisemateeka ono agamba akuwa eddembe ly'obwebange okwogera expression kuba kwogera ekyo ekikunyigiriza era ekiri ku mutima gwo n'okyogera. Era negamba ewa n'eddembe media, bwe twogera ku media wano wetwogerera ku bannamawulire, wetwogerera ku social media, wetwogerera ku buli wamu mukutu gwonna, okuvayo oku raisinga eddoboozi lyabo ba voiceless. Kakati omuvubuka kye yabadde akola gwabadde musango ki ogwamukwasizza? 1. Constitution yeno ekuwa eddembe ery'obwebanga okwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyoyagala n'oku kitembeeta eri bannayuganda kasitooba nga tolina gw'okoseza oba gw'oyingiridde oba okulinyirira eddembe ly'omulala. Kakati wano omuvubuka ono yalinyiridde eddembe lyani era yayingiridde ki? Constitution yeno clause B egamba bweti: freedom of thought, conscience and belief, which shall include academic freedom in institutions of learning. C. Freedom to practice any religion and manifest such practice, which shall include the right to belong to participate in the practices of any religious body or organization in a manner consistent with this constitution. D. Freedom to assemble and to demonstrate together with other peacefully and unarmed and to petition and freedom of association, which shall include the freedom to form and join association or unions, include trade union and political and other civic organizations. But tutunuulira atikene yabiri mu mwenda from clause subclause A paka ku E byonna byeyogerako byebyo ekuwedde emberi okusinza mu ddiini gy'okkiririzaamu, it's okay, wabula ekuwedde embe okufoominga ekibiina ky'ebyobufuzi, okuteekawo NGOs na buli kimu kasita obanga tomenye mateeka. Constitution yeno yegaba eddembe eryo. Kati the question is, do we really still have rule of law oba nedda? Amanyi nabadde ntunuulira n'ensaasira bannamawulire abamu nga Kkungu ng'avuma abaana abana ababadde ne gundi abadde batadde ku mijoozi gyabwe nga Nezekyali wange yataddeko avoid poor women, nga babagamba emijoozi egyo tebagizza namboole egiriko ebigambo bwe bityo, abamu bawandiika avoid stingy men biki. Anyway, kibadde era balina okwogera okwa dressing obulungi. Anyway, which is okay. Nenalabye Kkungu ng'agamba awo obuba busiru oli owandiika ebyo oba butumbavu bikikungu ng'avumira ddala. Nengamba yiyi fwe twali tusomera media law twasoma nti omuntu aweebwa eddembe ly'okuexpressing ekyo kyayagala kasita abanga talina mulala gwakoze eki gwakosezza. Kaakati yo omuntu wa masters ayinza atya okubanga bino ebintu yabibuuka? Kwegamba ffe twasoma birala nabo ne basoma nk'okubirala. Nembeewuunya neŋŋamba anyway kekiri nti akolera Minister Balaam sometimes ayinza oba actinga ng'oli minister wammeeyo tuveeyo. Olunaku olwaleero Okanya Sam omulenzi ono wa The Might Family avuddeyo n'asinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku kitebe. Era ono omulenzi yavaayo bambi emabegakaawo n'ayogera ebigambo bingi wewava liri pazo okujja omuyamba n'amutwala mu ddwaliro nga Bebe Cool abagambye babatwale mu ddwaliro ly'amagezi ti Bombo. Yes,
gye yava wuuyo paka nakasero ebigambo ne bingi ne boogerera ekibiina kya National Unity Platform. Wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasirika talina kigambo kyeyayogera kaabe David Lewis Ngoya oba ani. Nziraga nakubira zaake n'enkubira Guuni n'enkubira Lubongoya n'antwala wano ne bikola bitya tebanfuddeeko. The man kept quiet. As I always tell you nti Kyagulanyi mulimu ebintu ebimu byakola nga tabikolera mu kamera. Kozi nkugamba ebigambo bino ne mbajjukizanga nti once nakola interview n'omwana nga ngamba Bobi Wine yamujje mu Bende ng'ali mu P3 esayo lwaleero ali mu kumaliriza Makerere Mateeka producer naye omwana oyo Sadabu agamba ffe Bobi Wine tatwala yininga ngako yadde bwe tuti mawulire never era kugamba kola buli kimu kyokola as you nga gwe nyumirwa obulambo wabula saagala kuengaginga mu bizibu byange nga nze omuntu nga tabaleese na mu kamera and there are very many kids abali bwe batyo era nga tugamba nti babi yajjanga n'atulambula ku ssomero nga babi atulambula ng'abaana be nga zaatutegekedde n'otufumbira ng'atufumbidde oyo gwe bayita Bobi Wine. He's a father by nature. Kakati saamu ono ye yepostingidde video eno sooka ogirabe. Banaye bannayuganda leero lwakutaano naku z'omwezi 22 nakedde ku makya purogulaamu yange yakusinkana mukulembeze wange era musisinkanye ne twogeramu ne munnyonnyolamu wentuuse nebaza bannayuganda abankwatiddeko kuba wano buli mwakutukwatirako bukwatizi naye asitudde obujjanjabi nampa. Abantu babulidde nti n'okusomedde ebyokubeera controversial ebyo bingambye olekerawo okubeera kajabangu azaala ekibya kiwongere nakwagaliza okuwona obulungi muganda wange kakangende oleme tunafuizi bubeere ngaobeesobola kama akonsasirire muganda ojja kuba fiiti nze manyi ojja kuba amina. Omwana ono asinkanye Bobi Wine. But as I told you nti Bobi Wine he's a father oba taata. Byonna ebibaddewo ebigambo ebyogeddwa ebingi ne baboogerera bingi cause bebe kulu yayamba ku mwana ono ekigambo ne kiba kingi nnyo nnyini ddala nga ekiriwo kwekeera okuvuma NUP kuva ku makya paka lwaggulo. Bali abatekereziganya na NUP olw'embeera Sami gy'abaddemu because they used that advantage. Naye yasirika n'atabaako kyayogera. Jjukira nti omwana ono agenda okubeera ng'afuna obuvune buno obumutuusiza mwene embeera. Lwe lunaku lwe yavaayo ne beekalakaasa ku kwekalakwasa kwa Anita must go. Era ne bamukwata omusajja yalabika ng'ali muleya ng'abasirikale bamukutte bamugazizza amagulu bwe bati. Najja amunyiga ensigo bw'ati. N'amunyiga. Awo we wava obulumi n'okutuusa kati nga yafuna ensigo ze nga tezikyasobola akawago tezikyasobola lwanirira musulo na kubeera nga akawago ke tekasobola guwanirira na kubeera nga afuka era nga bagamba wakulongoosa ebyali mu kulongoosebwa kwe nga balina okusalamu munansoja okukozesa olulino akasolo kabejjulamu bwe bati so kwe kumufumita ku lubuto wano ne bamuyisaamu akapiira ne bakagatta akawago ng'omusulo oguvaayo direct naye ng'ekyamutuusa ku ekyo tugambe ki si gavumenti ya General Museveni ate nga bino bazze babikola abantu bangi abawera nga n'abaana bava mu makomera bakaaba ebintu bye bimu kyokka n'olaba ng'oli ajja criticizing temumujjanjabye first and foremost before giving him treatment but ani yamutuusaako bino era ani yabikola so these people are no longer humans. These are evil people whom you're dealing with because someone wakukola ekintu bwe kiti aba evil kuba bakwagaliza kufa. Kati ono mwana bwe talinayo mwana taliddamu kwegatta kufuna ku mwana era talifuna kusanyu lya nsi eno nga bw'okiwulira buli omu akyogera nti essanyu ly'ensi lisibukawa mu kisenge kati omuntu bw'ati aba talijja kukigifuna. Ebyo bye bigambo Bobi Wine byazza ayogera era ne luli bwe yali ku Hello Society yabategeeza n'abagamba nti ffe abamu tunagenda otuuka mu Uganda empya eyeeyagaza nga tetukyasobola na kusanyuka yadde ekiro ne bakyala baffe byali ayogerako zezina ensonga. Golowooza nambooza akyalina amaanyi agasanyuka ng'omukyalo omugongo baagukutula dda gwe guwanirira byonna golowooza akyalina
nti aliwo but yastickinga ku nsonga ebintu ebyefaananiriza bwe bityo tobirowoozengako before we talk or before we judge, but with another eye, keep a keen eye on those people who are doing evil acts to Ugandans. I believe and I know one day, one time, you guys will pay for it. I assure you, mulibisasulira either on earth or into another life, but you will pay for it. Ulaba ebigambo bino. Nali njagala nga nakavaayo abasajja tubateeke ku nningi ate tugenda okuvayo basindikira vidiyo mutubanyiga anyway ensonga enkulu how are you Omuliro kakati era amazima njireyinza okulongoosebwa balina okulongoosa kakati bakujanjabira wanasomera ku muntu esijabadde ngaakafaaka kudeti ti wali bombobi amazima ffenna tetwalinya naye nawulira bulumi nga bususse akati mu mbeera eyo wali nengezaako okumenyola oyo omusawo waffe wenasemba okulaba wali bayitibana bali tebanamusamu lupiira baali tebanamusamu lupiira lona kakati lwaki oluddewo wesijangambye oluddewo ogenda mu ddwaliro nedda nduddewo lwakusajjwa kulongoosebwa teri option ndala yonna twasooka wano ate kati obyaddamu awo bali eri nabo ne banfuna nti omanyi tutandika okunesugirasugirizamu nga balowooza ebintu biri awo byakusaala natwesera nga sobola kwesaomusajja omugezi bayinza omuwandiisa bino nga weetondola okwogera amazima esigiziramwamugale tedenga mukyali yansindikira kakati okujanjabwa sajja what next bakujamba kulongoosa ddi kakati ngenda kulongoosa obwongo periodist gyali era ndi wa abiri munyazi ngenda yeah, for Monday next week. It's Monday. Today is 22nd. So this is Friday. That's Sunday. But you're close on Sunday. ate nekirako nekitinga ne bano munnange tobeera controversial abantu basobola okutrustinga omanyi tutambulira ku trust sana. Trust is the most important thing. Ne bwembeera nze ne bampulira nga njogera kino ate njogera kiri sokone ebirala byonna banaye bannayuganda leero lwakutaano naku z'omwezi 22 nakedde ku makya program. Ebigambo ebyo mu byonna Bobi Wine amusaasidde namugamba naye Sami, don't be so controversial. Trust yesinga abantu bakutrustinga kuba singa nange envayo nenjogera kino leero ate luli nenjogera kiri biba birala. So muganda wange tusigale ku mazima naye kyonna kyekiri tusooke tumale okulaba nga ojanjabwa then ebirala tulyoke tubirabe naye bwe wabawo ekibaddewo talk to us tulaba ate ekyokuba nga tukola. Ebyo nno bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Guys, nzikirize mbate tusinkane nga gulude nakkiriza nzedde ne tuli ku Beyond the Newsroom omukutu semakutu oguleeta ensonga zisemasonga ne guzisima munda naawe n'ozitegeera. Kale tusinkane mbagaliza ate bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.